Hope Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Hello? Kakati yes no nga wabadde ondagiridde nkutte bwe bati n'enzijampisiza buloba biki n'empeta ndese kiri ekigwa ku lw'e Masaka n'enkwata kino ng'ekyokulubiri nakakitandika nakava ku main road. Okay, kakati ogenda kuvuga weyongere maaso ogenda kuba ndaba nyimiridde ku kubo. I'm putting on a red coat. I'm putting on a skirt, a yellow skirt. Tojja kuba ndaba ndi ku kubo kwa nyini ojja kuba ndaba mukwano ku mukono kwe tujjira ogwa left okay yeah nkulabye otaddeko glasses yes okay kinange nkulabye kale how are you? Fine, how are you? So tweyongerayo tugenda kweyongera kale nzije ntuuleyo juni yandivuddemu kasooka aveemu tutuuleyo tuwulire ddala eno emabega tugende nga tunyumya yingako olugi so katweyongerawa kumpimpi naye nga gw'osuubira gyali ayino gyali kubanga emirimu gye most of the time agikolera waka so kavaawo abeerawo enkimanyi tujja musanga kyokka nali mmanyi osaaga waŋŋamba mbu bodda ogenda beera moosirika empaka valentine nga tomulabyeko goba obugumiikiriza obumanyi nga lwaki tugumiikiriza ebbanga n'ebbanga just days myaka nkoze emeka 3 4 kati emyaka ena gye ngumiikiriza zina ennaku just noŋŋamba valentine emala kutuuka ndyoka enveeyo naawe ojjenga surprise ate n'ekintu ekirala buno obudde obusooka osooka n'obuwa bana abalala family members kati buno n'obumulekera nga bubwe. Okay, so ndaba waliwo eriwete eno no tugenda kukamu exactly olaba Hope awawo wennyini akafo wenda awugonda obubanda nyini olaba akabanda kati banaye tulina okwetegeka no sooka ovuga obenga ayitawo naye sigenda vaamu togenda vaamu tetutuuka naye fenna ogenda kunsookayo kiki mbadde manyi tugenda naawe lumu n'ekimuli ne tumugamba surprise njagala otuukeyo alina kusooka kugeesinga nage lwaki mukola ebintu ebyo naye abakyala mwagala violence si violence just olina okukakasa ekitegeeza ogenza okikola booti nga tomwesiga not really naye ate ne kali olina okukabeeramu ebintu tosobola ebbanga lyomaze nga toliiwo buli kimu oba okitegeera eno esigama nti tumwagala simukkiririzaamu enkuba etonnya ebweru kati ye ndowooza tugenda sooka ajja kusigala mu mmotoka sikyo then bwe nakkubira essimu bw'ovaayo asooka yamanyo asooka akubuulira ani amuwadde ebintu erinnya ani Julie erinnya tulina wulira Julie bw'eritaba Julie era ajja kwogera gwe naye enkuba etuyingiridde tufune kati wetukyukira so nategese ebimuli nga bwe waŋŋambye mulimu chocolates bweziti yeah then ebirala ngenda sooka ngende ne flowers kati ebirala tujja bimuwa bonaaba with you ng'ozze booti kale ngenda sooka ngende na kimuli mugamba happy valentines
then ebirala will come later. Nawe kenyini bona abakubidde simogi kivaayo n'ekirabo ekirala. Kale katusabe bigende bulungi. Omwagaliza kayimba ki? Twagala birungi, ffenna twagala birungi. Omwagaliza kayimba ki? Nga bungi. Nondeko kamu. Omanyi engeri gye tugenda mu Little Boss afterwards. So After enkozi wa leero ku Valentine. So after here, Little Boss. By the way, no. So akayimba ka Little Boss konna kankole. Nga kayimba ki kalonde. Jagala nnyo akayimba ka Little Boss akabimbula. Bimbula nkozi kagenda katya Bimbula, ebigambo bimbula. Ebyokugamba bimbula. Okay. Yeah. Wow. What a nice song and what a nice voice. Okay, so katutuuke waali wagambye akolera wano. Era oli very sure waali. Yes. Mbuuza mwami ani? Obuuza mwami Faizo. Mwami Faizo. Yes. Okay. Boba mu. Let's tukubye ku simu. Mukubire. Tukubyeko. It is okay. Nimulaga nti munnange leero mwakoze oba mugambe ki? So is this the number? Back on number. I have Let me check in my other phone and see. Nteremu ku number ye wano bannaye tutuuke wali wennyini. Already tulengerawo. Okay, atukebere wano. My communication nali nagisiizingamuko. Yes, nga saagala kulaga nnyo wendi. So nensalawo nsiizingemuko communication katini. Yeah, ova olaba oyinza ogamba ayi ng'oteekinze long enamba. Ng'olina okulaga mbu oli eri. Ndi busy. Okay. Kale katumukubireko. Naye nga bwe tuba tumutuuseeko kati nga bwe tuna like bugambo kyobwo bw'omugamba. Mwagala nnyo. That's what he has to know. Mwagala nnyo mulowoozaako. Sooka osirike. Gyebaleko mwami Faizo. Kale naawe gyebali. Bannaaye nze nno mbadde njagala nno oggula ku bintu ebyo mwakoze. Mwaguddewo? Twaguddewo. We muli? We tuli nyawo. Kale. Kantume waawo omwana ajja abeeko byagula. Kajje. Kale kale. Manti manja akuddukako misinde obutambuuza gwani obadde kyoyagala ki ne byeŋŋamba otuma omwana oggula sibimanyi. Shifo omutuufu. Tubeerayo nga tukulaba. We watch you. Okay, so kati katulumbe. Nebale kulwana ntalo za mukwano. Bannange nze mbasigenderedde kulwana ntalo. No, like oyagaliza nnyo abantu babeere together. So kyengezaako tegeeza. Maybe wali nkireese bubi. Okay. Yeah. Munaye kati nga bwe tugenze wano ndi kusabirira bigende birungi nga bw'obi expectinga sanyuke olweggulo mbalabaawo nga mwambadde red and black mugenze mu show Little Boss. I'm not a fan of red. I'm putting on red. I'm not ne kati okesuuliddeko bwesuulizwa kutuukiriza lunaku. I'm a fan of white. Njagala nnyo ne black ne white. Njagala nnyo ebintu ebibeera nga byerufu. So nga tugende wali omwami wo kikyosuubira nga gwe babiri maaso awo after the surprise and now that you've just come back? Of course. Omuntu yenna yandyagadde bw'akomawo to settle down. Ogenda n'onoonya ssente n'okomawo ng'oyagala kusettolinga bazadde bo balabe ku mwami gw'olina. Then bamanye how successful their daughter is. So I see myself settling down with him.
Okay, tosuubira kuddayo. Not really. Sinaba kibeeramuuko nnyo mu mutwe. It will depend. Yes. Tosuubira kuddayo kukola for now. For now sikirinaamu. Okay. Yeah. So it will depend. It will depend. Kubanga gye mbadde sigamba nti mbadde bubi, mbadde mpisibwa bubi. Yeah. So it is going to depend on what is going on. So he's your Valentine. Exactly. Okay. Nze atalina bazadde. Oh. Yeah. Bandi. So he's my Valentine. He's my everything. That's what I can say. Enkuba yeerayira okuyiika ekyeyongera naye nze nnumbye mukama wange. Twagala kisinga. Okay. Kale naye kano kangende nako bwenti. So I'll call you. Era bw'olaba essimu nga kkubidde ng'oyingirawo in style. Okay, bannange abalungi abatulaba bwe tutyo nyongera obbagamba please subscribe to our YouTube channel Nsomagalo Surprise Your Loved One. Mwana wattu Julie bw'atyo yeesitukidde ng'omanyi okukomawo n'oyingira Uganda n'osooka weekweka n'ogamba nedda nyingidde omwezi guweze nga weekwese month omwezi n'ogamba nedda nze ninda Valentine etuuke nsituke ne Shifah. Hey, so to say she's back in Uganda. Guy tamulabanko tamanyi nakuma kati mbadde mwogerera ku WhatsApp. Okay. Wow. Kale bwe tutyo mukwano tumungoberere mubeereko enkuba etonnya nereero eno nyenze gikola nga bwe kiri. Okay mikwano tufulumye bwe tutyo tugenda eri baby sweet baby husband wa Julie mwami Faizo. Tule mukugenda kumutwalira kasapa surprise. Pani. Bannange eno nga teri bantu. Julie gyandagiridde. Is he inside? Junior wala byatusongera wano. Hello? Manji Shifah. Julie nga siraba wano muntu ndaba bono obubanda waggale. Era nkulabye ng'ogenda Kabanda nenjagala kkubire. But opposite n'Akabanda waliwo we bakola we batudda gate. Look opposite. Yeah, awo wakolera obogenda. Wano wenda benzigi madinisa bagala. Awo obogenda awo. Okay. Kale. Crossing. Omanyi nakulabye nga asonga wano. Kale. Okay dear. Kale nkwana. Kale. Okay. All right, banange mulengedde. According to the photo, that's the guy they told me about. Okay. All right, happy Valentine to them, Valentine. Bayita oba. Kulamusiza sebo. Nyebaleko mwami Faizo. Kale. Happy Valentines. Valentine. Sanze ku mulimo nga nakakuba katonyerera. Era. Valentine bannange. Kyemanya liko baddawo nga tolina kyosuubira. Yamba sina kyensubire ekyamazima. Munnange nga munnange omuntu omu ali eyo akwetalira akulowoozaako. Ye munnange
Nangamba Shifah bikwate ku kamera. Jagala bujulizi yenza Hope Shifah. Amma! Bene muzana kulaba wa. Bene muzana kulaba wa. Kuba. Munnange surprise. Kwegera baso. Fe munnaye mu mbeera yonna. Tubikolerayo. Atebe. Ate ne bwe tutatuula. Bansembezza n'emmotoka. Yanze. Yesebo munnange anti tonnamanya gy'eva. Anti Weeyanza tonnamanya gy'eva. Ekisumsuna mayagiba. Bolowooza surprise evaawa. Wajja osuubira. Bannaaye akakuba. Hai! Nekwege tutona amasanyalaze. Gagenze. Yambadde nnyuka. Obadde nnyuka kuvaawo. Bannaaye Mukama ng'atuyambye. Badde nnyinda. Kati munnange olowooza ani akulowoozezzaako oyo. Yaŋŋambye Shifah saagala by lunch time njagala obeere ng'otuusewo omwami wange. Atisse ebirabo bingi n'ebirala mu mmotoka bikyalimu. Naŋŋamba lunch time njagala ekusange ng'omwagala omutuuseeko. Ne lunch n'agitegeka naŋŋamba. Osuubira ani? Abaana oyo. Lini. Wangi? Lini. Obuuza nti liini? Oba liini? Simanyi nange nnyina nnamba ya ssimu. Agambye nti ani wange. Ampita ati. Akuyita. Yagwa boyfriend we, husband we omubwati, fiance we, lugambo menti we, best friend, gwe buli kimu kye. Byonna gonna amannya agategeeza love, darling, sweet, honey. Buli kimu mbu ye ggwe. Olabye wenkubiddeko? Rachel. Kati ogambye okusaka ogambye ani? Liini, Linda, liini. Oli agwawa? Oli mukwano gwange tukola naye. Mukwano gwe? Just friend. Just friend. Kati ono agwa, kati bwe mba ngambye nti agwa mu lava mukyala. Wamusu oba mwesuubiza obufumbo. Ne kati mukwata byaki? Mukwata byaki? Nanti mbikwatira ye. Yakusabye obikwate. Ayagala alabe ku baby we. Oba obubaka mbutuusizza. Ani gosuubira? Shira. Kati kushira nani omulala oli gwogambye tugende nani? Kale gwe yimirira ku muntu omu nti y'ono. Shira. Kati gwe yimiridde ku shira. Shira gw'osuubira. Sirini, Sani, Siracho, Shira. Nze gambye nyina nnamba ya ssimu. Okitegeera? Wangi? Enamba y'essimu tulabe. Ennamba yanti gw'ogiyina oba gw'omukubire? Anti kati mbanyala ne mmanya. Anti kati gwe kyokola kintu kimu gwe mpa ennamba y'essimu. Anti oŋŋambye omumanyi osibidde ku Shira ye ekitegeeza waba osibidde ku Shira oyina ennamba ye. Mukubire. Kati mbanja nkubire omuntu abiweereza yennyini. Sobola okumweyanza kati ate nkubire omuntu kati bwe mukubire nga si abiweereza. Bannange. Kati nze nkube essimu? Nze nkube yange gyennyina. Gwe omukubire? Gwe kale kwata ennamba gy'olina eya Shira omukubire. Gwe mpeeyo kale. Nagenza okujja nga nnyina we bandayirekitinze okukola. Omuntu ategese ekintu kye alina bw'ategese package ye bw'agyagala okitegeera. Tuli wano enkuba etukuba nze nanneesimbye enkuba efuuse enkuba tukyanguye neme kukubisa nkuba nkube kubanga bambi alina omukwano nno mungi gy'oli. Naye ng'ali omu ku abo be nkugambye.
Katugambe ku ssimu nze mba na namba ya ssimu. Simanyi. Kyenyina namba ya ssimu. Niga lwaki ate mubikwatira ku kamera? Anti munnanga ayagala akulabeko ddala nga twatuuse abayaaye bangi. Wanji Shifah. Hello mukwano, how are you? I'm good, how are you? Fine. Yes. Awulira omuntu. Tuuse. Ne kakati. Mm. Tufunye tutya ku birabo ebyo ebyasigaddeyo. Okay, kale katujje nabyo. Kati bagenda ku kati baby wajja tawulidde eddoboozi tawulidde bulungi eddoboozi omuntu gwe ntadde ku lawudi omuntu gwe nkuteeredde ku lawudi kasita ali mu kujja wano nyina ebirabo nagaye byasigadde mu motoka and she's coming here ayina obubaka bwo ayina ebigambo ebirungi byayagala okwegambira. Mushera mwanirize. Enkuba egenda kukubirayo eyo semberako eno wano we twegamye. Banaye enkuba. So much. Sembera wano mukwano. Wakomyewo. Sembera come closer. Sembera eno enkuba yeetonya. Shifah kicho kigenda maaso. Someone else meet. Nakomyewo. Shira kati Shira mubuuzeeko wuuno. What? Infulidde bulungi siwulidde. Shira? Julie totandika nawe tosawulira. Nga lwaki sigisaamanyi Shira? So ono yantumye omukyala Julie. Kikatwa kitonda. Lwaki tagambye? Era omuntu wajjanaga mukyala wo. Kati bi surprise naye ne sisobola kikiriza. Like how can you call me Shira? Mpita kya Shira. Julie yabayo. Kiki? Julie. Ndabe ki? Soko ulirize ate kati toyomba buyo. Kiki kyogenda okungamba? Julie wangambye nti okomawo. Kwegamba nina okwogera osobola okujjawo baside dish badde mapa. Ani abadde ogolabye? Shira, who is Shira? Nze Shira she's my worker mate. Tubadde tukola nabo. Of all women era mu bantu bonna bokola nabo wagenza okulaba nga Shira gosobola okwogera buli kimu. Shifah, what's going on? Kiki ekigenda maaso? Surprise ntuusizza. Nga bwe waŋŋambye. This is shit! Ate otangi serious. Oli maaso gange wakaze emitwe bya kisirusiru. Mukwano ogenda kujja. Banaye. Hey. Sigendayo. Saundi ale. Shifah manyi kyempisemu. Manyi kyembaddemu. Manyi kye. Si enkuba etonyi. Simanyi na buyiza kimu. Simanyi na buyiza kyogere. Yantugende. Jangu tugende tokojje. Jantugende. Anti jantugende kubanga eyo tuyinza okugwa mbayaayo gye tugenda tomanya kiriyo kitegeera. Jangu tugende. I can understand. Jangu tutogerere eno. Kwa munange eyo gyawesa omuntu bw'avaayo n'akambe. Okitegeera. Jangu tugende. Jangu tugende. This is too much. I can't stand this. Olaba kati tomanyi wuuli alingiza okitegeera. Wuuli mulengera wali.
singa zze ne mwogera kale. Kakana anti. Nini Shifah? Kakana, calm down. I know. My God! Anada kakana juu. Kakana mwogere. Sisobola unless you want blood. Okujja kungoyagala kulaba ku mufu. Kati yangu kati. Tojja windi. Yangu kugenda. Gwe. Ewamwe basime. I'm telling you. Kunze kwagenda okoma okumanyira. Sijja kukika. Chaliwe. Neda soka kati. On which base? Ulira. And you're telling me fact. You're telling me she's good. Jangu. Olaba Yes. Sagara. Sagara. Just get me out of this place. Shifah. Tomanyi. Shifah omubuze asembadde okunkubira essimu. Gwe. Omubuze asembadde okuwulira kyakubuuza. Tayina kyagenda kuŋŋamba. Agambye wakomadde omukubira essimu. Tayina kyagenda kuŋŋamba. Do I have to nina okunyonnyola buli kimu ekigenda maaso mu bulamu bwange? Anti kati ye omunnyonnyola munnyonnyole like Munsobiye nze nnyonnyole. Yes, munsobiye. But you communicate. If he's willing to explain. Shifah. Yes, Kati sometimes. Kusaidiye. No, never. Sisobola naye ntunulira nange ekituufu. Bw'aba alina point gy'aleese. No, wuulirize. Yogerera awo Faizo. Yes. Kiki oyagala? Do you know the meaning of love? Gwe, omanyi okwagala kiki? Omanyi okwagala kiki gwe? Don't even talk about love. Dabayo. No, kati nedda twogerere wano muleke wano. Because olaba bino byannyonnyola. Sometimes osogena n'obusungu ate nomano oyagala omukubira essimu annyonnyole. Kale it doesn't matter oba byayogera no sense. Kale tugambe kale ayogera no sense. Okay. But let's listen to that no sense. Sometimes it heals. Tayina kyagenda kuŋŋamba. Okitegeera. Agenda kuŋŋamba ki? Kati agambye anti yakubuza ekyo wakomadde omukubira essimu. Nakomadde omukubira essimu. It's 1 month back. 1 month back. Mwezi gumu. Omwezi gumu. Kogwe kofune Shira. You go with Shira. Naye nze nkulayirira gwe. You're going to last mess with me. Ogenda kusema kumesinga nange ogenda kutegeera kikyendi gwe. You don't know me. Hey. Yeah? You're still calling me Shira, eh? Gwe nyenda kulagako. Nyenda kulagako gwe. Ya munnyonnyole jangu munnyonnyole. Nyenda kulagako nze gwagenda osema. Kati gwe lwaki omuyita Shira? Okomye kunze okumanyira. I'm telling you wabe basime. Gwe you don't know me. You don't know what I'm doing. Erinnya lyange lizinze bali mu confusing the Shifah and Shira. Hey. No, you never know Wanji. Kaita tutu. Faizo. And this is my last word for you. We. Kunze kuogenda okoma okumanyira. Ogenda koma kunze okumanyira. Olaba Julie. Oyo sirina budde No, kati. kati bino nkubuulira oba kye nalinda byeko. Nalinnyizeeko n'omuntu listen nga nganya okunyinyonnyola ate ne mala ne nyamukubira essimu anyinyonnyole nga tekyasoboka. Ku Faizo sijja because you don't know what I've gone through because of him. Esawa zino okufaanana batu it's because of me. Okubanga alina wasanga walisi nomuli awe mumusanze. Agambye akwagala. Nsonyiwa. After a long while ngomanyidde. Sikumanyidde. Kakati gwe. Alabika akwagala. Obusujuwe bwina to. Sigenda kuddiramu. Julilise. Kati kale wuliriza kale tetumuddiramu ne tuwulize no sense we kale. Twogere. Ogena Nsobe zikolebwa abantu. Oli Shira just ya mirimu. Mwe mnabya n'omuntu ne mtuka ne mufuka ba mikwano nnyo. Zembale ndozo bayabimpadde kwa bwe mtu gembadde nga anyanyumyako naye. Ebbanga lyemaze nga tonkubira simu gwe badoza mbadde nyumya nani. Simu bubi. Gwe. Anedda twogerere wano. Gwe. Twogerere wano. Tasobola kulwana naye era biruma naawe okimanyi. Okitegeera. Nze sifulumya ziga lyange n'otalisasulira gwe. I'm going to deal with you. Gwe nabe wamwe bajja kwerabira nze kubuulira.
Esawa zino olina ne address because of me. Atomanyire, you calling me Shida. Who are you anyway? Ugwe. Ugwe. Mwetondere. Tetwazze wano mbuno mwawukane ku Valentine ya 2024. She had expectations. Julie, kale woba jangu nkwe obacho yagala. Boba yakuba jangu nkwe. Wetadde wakuba. Jangu wewe kyache kimukakanye jangu nkube. Ate oyagala kunkuba mama. He's ready. He's ready. Nedda. Nedda sebyo. Nedda labayo. Nedda Julie. Julie kaka. No Julie kaka. Nedda. Julie kaka. Julie kaka. Julie kaka. Anti mutagenda kati muviire. Muviire. Julie tuogere, we can talk. Tuogere talk. Nede so bagenda kuŋŋaana. Julie you're causing a scene. Abakyala tuswala nnyo singa abaami bo tebaswala nnyo. Kale mute. Ono tagenda kukakana nze mumanyi. Just abadde ataddewo one slap naye. Ono mumanyi. Omusonyi oluyiro omusonyi wa kale oba olw'okukakana. Julie kakana. Oluyiro balumu olukakanya. Kati ekikulwa. Nta. Abadde akukyeddewo ettama mukubeyo oluyolo olukakanya. Bati mukuba oluyi kubyankoze nga mukuba oluyi. Coming it down. Kale calm down. Agenda kusanze na mukazi. Osanze na mukazi. Osanze na mukazi. Osanga bino. Osanze na mukazi. Baba nabo ku simu just talk flatting. Abasajja babaenda no bwola baba flatting. Bwe balimba kale osanga. Musajja munanga osanze na mukazi. Olaba bwadduse eri akomyewo. Kati kye good thing adduse na. Bananga osanze na mukazi. Osanze ku. Kyokka bino tugenda biteeka kumpewo nno nga muli kweswaza. Shifa gamba Faizo ante. Julie. Nkole kyonsonyi. Anti okakkanye. Nkole kyonsonyi. Nta. Okakkanye. Julie nkole kyonsonyi. Okakkanye. Kati kino ekyazze kiba kyazze. Nkole kyonsonyi. Then tuba tunoonya like what's the way forward. Nkole kyonsonyi we. Kiki njala kyoyaga nkole onsonyi we. Nkole ki? Shifa. Kale kati gamba Faizo ante. Fai agenda kuta nange nkyagala nnyo naye okakkanye kale. Okakkanye. Alimba. Okakkanye ante. Julie okakkanye kakasa. Nta. Okakkanye. Yes andeke. Alimba. Tolwana nno. Ante. Bwaba yagenze eri nadda. Akomyewo yetadde nawa omukuba oluyi. Zabadde nsuubira kimu. Kubanza omuntu bwajja ngamba nzuuno nkubaamu oluyi. Yes manya akuba empi zange bbiri nzikakkane. Julie kakana. Nedda Julie tolwana. Ante. Ekyazze. Era naye owantumidde n'ongamba Shifa sookayo. Oyi lwakuta ngamba mazima oyinza obba naawe obadde oyinawo ko weekengera maybe. Goza lwaki tetutuuse fembiru. Kati labayo. Kati sookakana. Yakomawo. Tangambye nti yakomyewo kati singa nange ngambye nti abadde n'abasajja. Mwezi mulamba tetwogera yakomawo singa nange ngambye nti abadde n'abasajja. Naye kati ngambye nti obadde n'abasajja. Tagambye nti obadde naye kale agamba watya. Kati nange ntandike kulowooza ebyo. Ndowooza kyoyagala. Nze sibyagala njagala tukakane tugaleke ebbali. Luno olunaku lubadde lwa ssanyu tetwasuubiddeko mazziga nti olunaku nga lunaaba lubi masannyalaze ge gasoose okgenda. At least Valentine enkuba yiyo netonya mu bintu kale tutunulireyoko ebirungi. Byonna ebintu byange amasannyalaze gabiyiseemu. Calm down. Ate naawe nedda kale sigamba nti muwulirize omusonyiwe. Naye nsaba kale owulirize mwebyo byagenda okugamba ogambe kino nkiganye kino nkigobye but in a calm way. Eno ensi tegenda nakulwana because amaanyi tusobola gakozesa ewalala Julie, right? In a calm way. Leka ayogere no sense we. Muwe chance mubuuze ebibuuzo. Nebo tugende waka n'okeberayo mulimu bifaananyi bye mu nju. Ne sina mukazi mulago nalinde ese waka owuze nkubulire kyamasi. Obatwalawa. Sikyogedde umuntu nabuntu. Ekyo nedda mukyakanye namwe. Ekyo kiseewo by mistake. Mukyakanye obukyakanye. Nedda Julie. Julie scam.
kale Juli nedda soka wano wali bwe mu wano kale we muli bwe muti mulindeko vaawo mubuuze buli kyoyagala kale buli kimu sinanje ngena mubuuze nti shira yani mubuuze ayangimbe kyete ati sina kyengenda kuyimba gwe nedda kale leka kale abidda nenkuvaako nenkwesonyiwa nze ne kangende enkola ebyalo nedda olaba ambuze kyagala muddemu I can explain olaba Juli we've seen people witnessing nga balina marriages zaabwe abakyala basinga oloneka video ka training ku TikTok ng'omukyala agamba bali bangi naye nze nemmala nenfuuka nga bali kumbaga awo obujulizi abasajja bangi nnyo bavuddemu that stubbornness okitegeera ne bafuuka abasajja otunuulira bino wammanga ekisooka kale tobaddeewo 4 years you came back ekisooka ki mulamu mugenze ku musaayi kyekisooka obulamu ekyokubiri bw'omala okumanya ekyobulamu nkubuulira olumu obuulira omuntu kale kyowandikoze ekyokubiri oke nosooka otunya noga obuwala buno stole ki muli ku level ki kuliko g'otunuulira obufumbo oba ki nti bino tugenda nabiteekayo abawala bajja biraba okitegeera kati mugenda ku level eyo nti kale obalina muli ku level ki nze ontaddeko nteeka ku level ki nze ani gy'oli n'omuwa conditions n'omuteekako amateeka tetuliiwo kugenda nga mboba nanga ate ebyo omwala omulala tumukyawe it will not work like that kubanga n'omulala gwe tuddako tetumumanyi obudde buno ayina baayina bajja okuleka jje gye tuli nkugamba bitter truth yes n'agenda okujja mu bulamu bwo oba aliwo akukwana era naye ayina baakola ki balina okumala okusuula oba akuteeke ku mutto okwo asalewo nti Julie is the best oba Julie is kiyambi oba ki ensi bwetyo bwetambula yes ompisa empulidde mukama wange I know just give me time yes newe space yes. ngende ndowooza neze kyesaagala kwe kuwaga kugamba nkugambye ekisooka ku byo bulamu obulamu bwe bubaawo then ng'omuwa conditions endala kati andeke ngende nsoke nkirowoozeeko tatoli willing mubuuza nti shira yaani akuddemu not now not in this mood akwagala olaba ayimiridde wano atadde ebbali ebitiibwa be babali bamutunuulidde b'okukyalo balabika mikwano gye bamumanyina bulungi ababoda bayitawo we on a road so if is willing ejaddusa addasa okweyongerayo wasobola okusalamu ne watuuka ewalala naye if is still standing here ekyo tukiconsidering ebyaddala si buli musajja nti agamba sorry omusajja omukwatira ne mu nsobi n'akola ki you know kati buno bulabika bubaddewo nga bwe buli okumpi nabwo buli mukazi asikaza wuwe buli omu ayagala kuwininga bufumbo sisobola muddamu era sikenda kwogera naye kati andeke ngende tayagala kuloozinga let me go and use my time to think mba namulabye dda he doesn't want to lose you anti nze njagala kubudde ngenda kulowooza not in this mind of mine not in my mindset I can't think like the way I want to think kati bwe tuba tusolovinga ebintu tubijjemu olutalo n'okulwana anti kati andeke ngende mu bulungi andeke ante kuba kati ankutte ndi musibe atakuta bino byalava kutte in a lovely way nze nange nandikyagadde okunkwata bwe bati omusajja ne mmwesigama n'akafaananyi bwe kati twalaba ne Rema bali bakola photoshoot namuza balinayo akafaananyi nga bayimiridde nga tukiriziganyiza okay naye kati kyeŋŋamba you hear him out not now so nja mukubira essimu bwe na kati kale mugambe ebigambo byo ebisembayo kale nja kwogera naye ebisembayo kale for today not forever nze sigenda kuwaga I know what you want ate ebyo omulala tugende nkupike bino ebyabakyala kati nkupike nkuwaani gwe nninawo gwe nategese nti ayo kale oyakukyaye kale tugende ewoono no kubamba manyi n'abalala si balungi fenna tetuli balungi naye tulina bye tukeera ne twesonyiwa ne tubisuulawo ne tugamba now gundi faizo now okera n'osalawo nti faizo is better manyi waliwo kwoba olonze wabaawo lisiti kogamba kino tekitegeere eno mbwa eno muyimba yite embwa mubayita kapa kino kiki kisiraani tekirina kiddako byonna mbiwulira wano mu show muno zino zenkola ati njagala ndeke so if can stand there tugende waka sigenda waka atuuke mu nju alabe bwasanga mukyole bakuguddeko bugwi bannanga okebere wansi w'ekitanda bawaliwo obupale
Nebo batuka kuncha bintu bya kisibu just for. Anti waka kyandibadde kirungi naye kati muli mu mbeera we don't want violence. That's the violence again beera. Uze agenda ingire munju. Andeke. Yegaliremu. Oba fe tubalekemu ababiri kale nze nveewo. Fe tubalekewo. My decision is final. Ngenda kugenda wange soke mpumule ndowooze. Mugende. Kati olaba naye weeteeke mu ngatto z'omwami ono nga naye yakomawo e Uganda bbaawo abadde bweru nze bwemba Shifah bbaawange nadde Uganda mwezi mulamba nga mbuno simulaba nkomu antegekera surprise for a month nga muhiya nze musobya sikyo no sigwe musobya nati kyegambye nedda sigambye nti oyina ebikyambe wali okola naye nkulaga nti fenna wabaawo obuntu obwo obubaawo nze musobya kati okiresenga example singa nange nkira kumacha nenyiga olwokuba nti yalinga takola ki yajja natankubirako nti oba ndi wano jangu ondabe omwezi mulamba gwonna ng'oli mu Uganda obadde nani kwanne ewamu obadde nga tobaayo wagenda nayo kati tukubire muganda olabe dress gena ngako wamwe tukubire muganda o ndeka oyongera kunyiza no oyongera kunyiza sekunyiza nkubulya nze mazi bine bintu bitunulira deeply sibita kunguru anti kati ndeka muganda ombeya naye buli lunaku I meet your brother every day ne mubuza gwasuka nokamba yambuza nti ne mugamba nzaludde okwogera nange naye wamwe benyini toyogera nabo mwezi mulamba kwane muganda oyaningambe te at least wamugamba nti wakomawo nina bagamba bana budde bwange bwe nkomawo nino gama gundi ngambe gundi nerala se kyalo kyono nti nakomawo omuntu wama madamu this is what I wanted era kyenda koze bokya kumacha no yes because nina issues zange lwaki nakikoze for real yes ayinzoloza kyavudde mu banga n'ekikola no kati ampete ngende no mwina binje byokwogera sobola kugamba Shifah nze ngenda basiibula kubanga naye kyensaba mulekewo communication kyenjagala asoka etali mu busungu you can revolve these things bitono nnyo ku bye twali tulabye okitegeera bitono bino bitono nnyo ku bye twali tulabye like mweraavu ebalumambala eno laavu yetulinyisizza mu bisooto bino eno laavu kati mbu olunaku lufe bwe ruti love ene efiire wano bwetuti I don't have time right now to explain nze nina ensonga zange lwaki nakoze kye nakoze obadde oyina gwenga and I proved it to myself kiki kakati ebiddirira n'ebiddako bindekere kati nja bikwasaganya omushala simubyeko yadde n'ekikumi n'ekya n'ekimu this is not about money tekiri ku sente kati bwabwenzi yaningambye nti nno omukyala munju buuza ku kyalo kuno bakugambye nti nno mwagwe empepe ya naye buuza buno buba bwa simu men flat ebyaddala bangi nnyo abasajja balina buno obuwala obakubira ennyo essimu call me on video biki you know akwagala mulimu n'abakazi abatwesibako Juli nze ninza obutaddayo naawe nenkuleka eno whatever kyenjagala kulowooza okitegedde tokuba ku ssimu yange anesinga kubidde gomanyi abakyala abali eyo abaagala abasajja ababakubirako ku ssimu there is nothing you're going to tell me right now nkiwulirize gweyinza olowooza nti nava mu bbanga nenkola buli kimu kye nakola nina amagezi Julie, kino sikigamba mbuno tobanga wakoze surprising onoonya byakukyayirako musajja because our conversation has been long nze naawe yes okitegeera kati ensonga nina ebimu byenneerekerayo nga nze nembikola nga nze okitegeera nina ebimu byenagamba nebyessaggamba ate ye byatamanyi nti nze mbimanyi anti yali ready byonna buli kyomugamba n'okikuba mu maaso ge buli kyomukuba mu maaso nti nkumanyiiko kino oba nnawulira sirina kyengenda discussing kyamanyiko kirya mushuwa talina I'll give him time naye mugambye tankubira munaatuulako kale ewantu si leero omuliro teguzikiza muliro you go somewhere for tea kyamanyiko kibyo byonna byonna byayogera atiisa talina kyamanyiko it is okay afraid to be honest it is okay until omwezi omulamba gwamaze nga tayogera nange tankule simu n'ogikubako nga teriko njikuye kati simu yo njikuyeko nga teriko enamba gye gyabadde yogera nange zeeri eri mu bali abasajja nze nkube simu y'abawarabu okitegeera ono omwami nange mutuleke tujja kwesootinga
nze kye nabadde njagala ofuna nkifunye wabadde onoonya kyako mukyayira not ready mpozi yakyaba agamba bwobadde yagala kunkyawa it's okay oli successful kati lwaki naawe singa kale okoonye ku linnya lye mu booteebi ekyo njogedde kyaki kati n'amanya gonna goyogedde neddayo kati ate ekyo kivuddewa thank you abadde takusuubira Uganda agenza anyiize muleka kakkane gwadagaita okuba ku ssimu gikubeko omuweereza ne messages she'll calm down mulinga bateekawo ebintu byammwe bukyayisa bantu ate ozze kunze abaddeko ne ku sayidiyo kiki abantu bannaaye nga si bangu inza muwolereza byonna byonna bino ebyobwenzi n'embimira abashira erinnya ki ate era vidiyo ajagiraba ate era vidiyo ajagiraba abantu si bangu mama so kati mikwano katweyongereyo waliwo bino ebintu nabagamba ebituuka ne bikulemerera kanzire n'omukyala mu dropping enamusanze waliwo ebintu ebituuka ne bikulemerera because oba tomanyi bwe kinaaba naye nze ntunuuliddemu nga namwe mulaba embeera zino kale teri mwami kyakoze kyenkola siwaga basajja naye teri kibeddewo abakyala bangi bagumidde mbawulira ku ssimu because like I always talk to ladies mba counselinga abakyala bangi nnyo nga bakimanyi nti mu ssimu z'abaami baabwe you flat around with women era ne buno obubaka mbu bagamba abakyala gwe bw'obanga olina omusajja gw'ofulatinga naye ku ssimu ye ng'alina mukazi we he will not leave his wife for you ebyaddala secondly nga tugenda kuba ndi kuva w'abandi secondly abakyala bano bamanyi kye baagala baasalawo balina bye baatuuka ne beewa ne bagamba nti kasita tankola kino ne kino ne kino naye ebisigadde awo move with it muyinza okunnenya olw'amagezi gembadde Julie oba n'embeera gye mbaddemu but mbirabye njogera okusinziira ku bye tuzze tulaba ne bye tuyiseemu n'abamu ku baklayenti bange oba n'abantu abalala bonna benjogerako nabo babendaba oba ne benziza enkolera emyaka n'emyaka tewali gy'osanga muntu abantu abamu tukyusa bakyuse we drag them from the left to the right ne tubaleeta we tubaagala just make them anyway waliwo atakyusibwa waliwo n'asobola okukyusibwa n'atereera nze ngenze nendabamu omwami ayinza oba kale naye empisamu si nnungi oba olw'obusungu ayagadde buzza ku ffe ensonyi n'azifuula obusungu okitegeera kati okay so n'olwekyo wabawo omuntu gw'otunuulira nga embeera esobola okutereera okitegeera kati wano ssebo we tuli si wuwo lino kkubo muno erino ndi kkubo kuba sisuubira waliwo ebitasoboka ate twogere nnyo ebisoboka kubanga nange I know my rights I know my rights ndi mu kkubo ekkubo lino lisharingibwa bangi so as I was saying nze nkola gwange ndabyewo embeera esobola okutereera gye mbadde njogerako gye mbagamba simanyi mwe mukirabye mutya so ebintu bikyuka abantu tubakyusa abantu tubatereza wangi sweet kale ddiya naawe gyebale wafunye dda valentine ogenda chocolate webale kunyumirwa program kibadde kimuli ky'abandi naye nja kikasasula kano naawe yayo ka chocolate webale kundaba wamma nyumirwa valentine yo totumidde ku mwami wo
Hope Shifah nakawombe owa program wewunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Nga munnange ensi etambula etyo abamu baba beekyawa abalala baagalana abamu bitandika abalala biggwa abamu biba mu maziga abalala ssanyu naye nga bawadde buswiti babunuuna kwegamba kyetulaba like love everywhere kwegamba ye valentine gwe beekusaze nebage gwe beekusaze tuli mu ashi Wednesday nga tudda ku kyevu naye nga kyendabye oba kyenzize ndaba ku baklanti bange kati ono ayika yantumye ayika yawulira olugambo oba yafunamu okwekengera n'atuma Shifah era kyafunye endowooza oba kyasanze takyewuunyizza nnyo maybe naye nga I feel sorry for her si kye twayagadde naye ate era nnyina okukibawanga bwe kivuddemu nti kyekyo siina kyakkola naye nze ekinnuma njagala bafune engeri bwe babyogerako beetereeze kuba mmanyi eyo relationship balina laavu nnyingi nnyo beeyagala it can really work out naye ngamba siibula nyongera obbajjukiza wano nzize mbagamba nti tuyinawo omukolo ogugenda mu maaso okubaawo e Canada okitegeera e Canada awo mu Ontario tugenda kupepeya tugenda kudigida tugenda kusileyinga so if you wanna slay ne baselebu ab'amaanyi abakabi from all over Africa okitegeera mikwano omuntu egatteko nga mbajjukiza nti African Descent Ontario mu Toronto Canada bategese kibayita African Descent Summit 2024 bana junior nine engeri gya viewing akagere kanga ayagalera abantu bakakomentingeko naye nga ayagala muyiwe comment ziri ezikomayo mutandike Shifah ina akagere we kati katono kakola kati naye munnaye byonna Mungu yamanyi guno omulimo yagutuleetera yayina ensonga ze lwaki yatuwa guno n'atatuwa gwa kutunda gate nga mwami gundi Faizo naye nga venue yaffe egenda kubeerawo mu Toronto Pavilion 190 Railside Road North York on M3A1A3 Canada mkwano to register please genda bugenzi bwoba ogenda okuregisteringa to be part of this www.africadescent.org.register enamba y'essimu mukwano ku screen ngisaawo noba togifunye kam to Shifah's inbox eri +1437 332 5563 please join us era omukolo gwaffe gugenda beerawo July 17th to 20th 2024 mu Ontario Canada please n'abali mu other states ebyalo ebirala byonna eby'e Canada yonna gye musinziira please mujje mbere part of this event sente ntono nnyo alebad tickets kyentegeeza mmwe olulaba akalango kati dduka genda osasule oba olulaba akalango kati you contact that number ba alebad tickets zigenda kubeera ku $5 ne $10 VIP ordinary $5 just $50 pocket change $50 oba ku VIP that is $100 mkwano ngogenda osileyinga obanga oyolese ekitone kyo kyonna kyoyina tuyina abayimbi ab'amaanyi like Vinka tuyina ba celebrity ab'amaanyi okuva mu Africa Uganda Hope Shifah jendi serebu wamwe n'abalala bangi nnyo abagenda okubanga ate bayolesa ebitone Africa Descent Ontario sigenda sukkako wano nyina okugenda nsange mwana wattu aninze wali muteeke wennamujja naye wennamujja wabadde kumpi n'omwami we waali osanga namuteekawo nebekubira essimu ne beesootinga naye nga munzikiriza ate sineme kuyita wano ennamba zange nga bulijjo osanga ku +256 782 101569 come to my WhatsApp inbox ombuuze nze neyogerera ne ba client kubanga mwewala abaffere bangi aba they impersonate ne beyita Shifah please be aware Shifah ndi omu bwenti abikolako ebya surprise your loved one love you guys ciao till next time happy valentines nabagambye kati munnange fe abatafunye bimuli kati ate waliwo n'abali mu chai kati mulowooza Julia anaafuna ku bino ebibaddewo teri suubi azze ku ttiimu yaffe abatafunye evu Ash Wednesday love you guys bye bye please subscribe
tulayira abataafunye birabo mugina engeri gye mukikuttemu ne tufuna enkuba. Laba, see this now, bizibu ku bizibu. Laba naye nga tulayira. Baby girl ova kufuna leta ndabeko ofunye eki tomanyi kye bakuwadde tonakikebera. Ani akuwadde? Ani akuwadde? Mwami wo bannange ani akuwadde? Mwami bambi yebale kankuleke ogende osumula osuubira mulimu ki? Simanyi naye kyonna ekirimu nja kuba happy. Amina kuba wali tokisuubira. Nze ndi wano mwana gwe sinnafuna. Sorry. Simanyi nakumanya obudde bugenze teri kanyegooza banampa. Bajja kuba obudde bukyali. Mwana gwe show. Thank you love. Wow, nange nsanyusa okukusanga. Ate naye nkusanga nga faani wange ofunye n'ekirabo. Kati gwe tolina ky'omuwaddeyo. Ali wala. Yakisendinze. Ovola babali ewala temwekwasa mbu muli wala tekituuse. Kituuse. Naye nga batannafuna otuwabo bakaki bagumemu. Yeah, everything takes a process. Bwe tutafuna leero tulinde omwaka ogujja. Balinde next year. Okay, luno si lwaffe kale bandabire bonna. Bye, love you. Byebyo munange abaana bo bafuna. Mbasekeredde wadde nange sinnaba naye tekiŋŋaana kusekamu. Uyo mwana ali happy. Musanze eno mu kkubo gye tukoledde. Naye nga naffe tulayira. Oyo yabadde mwana muwala Hope Shifah Nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo. Tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa.